Amawulire g'omutendesi Javier Martinez Espinoza okugobwa gaafulumya oluvannyuma lwa ttiimu ya Vipers okulemererwa okuwangula ttiimu ya Toro United ku kisaawe kya St Mary's ekitende olunaku lw'eggulo. Vipers yagudde amaliri ekyaviiriddeko abawagizi okuva mu mbeera ne balaga obutali bumativu mu kwekalakaasa. Tugenda embalala, tugenda luddawa. Abantu basiga okola wano ku kisaawe Kasirye muzannyi coach abo bagende nga abawagizi bagenda mu maaso okulaga obutali bumativu bwabwe. Tewayise embale ng'abakulu okuva mu ttiimu ya Vipers bavaayo okulangirira nga bwe basazeewo okugoba omutendesi waabwe ku mikutu gya intaneti egy'enjawulo. Okusinziira ku mwogezi wa ttiimu ya Vipers Abdu Wasike, kino ttiimu ebadde ekirowoozaako olw'engeri gy'ebadde eserembereramu. Ono agamba nti ye coach yamaze dda okuliyirirwa. Olunaku lwa jjo akawungeezi kajjo ng'omupiira gwa Vipers ne ttiimu ya Toro United guwedde. Management ya Vipers yasazeewo okuterminatinga contract yabadde na head coach wa Vipers Javier Martinez Espinoza olunaku lwa jjo era nga effective Monday olunaku lw'enkya alina okuba nga ahandize over buli kimu ekya club team nga Vipers team ega results defending champion tasobola kuba nga struggling okufuna results. What went wrong? Yes, Espinoza teyalabiseko mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwa bulijjo era ng'ono yakiikiriddwa kapiteeni wa ttiimu Geoffrey Waswa. Okusinziira ku mwogezi wa ttiimu basuubira okulangirira kooki omupya mu bwangu ddala, wabula bano basambaza ebigambibwa nti batunuulidde kooki wa ttiimu ya KCA Mike Mutebi. Tewali kifumbibwa okuleeta coach Mike Mutebi naye nga tomanya because alina contract nene ne ttiimu ya KCA naye buli contract bagigula. So naye nga oluvuvumo lwaliwo nti coach Mike Vipers mwagala lwali lukyamu so kikonfirming ekyo kumpewo essaawa zino lwali lukyamu. Coach Espinoza abadde ava mu ggwanga erya Mexico.